nze kasitanda yiro kweba kakumanya zino mwana wange omuwala onvanga mu maaso no banyina jambia nje kutema tesejjusa nze full figure nyino mukola yechi netamale bomalo vuma abantu ngowoza president Museveni yakutuma ngakutuma wo musangawa muri wano muwoza ba advisor babago badda ko twakitiza mweziriwa ne mufukire ense ekizibu kitawe yalwana wa full figure gwa mazeke ense emirembe kitawe yalwana wa kiringa amazi bakukubye bitono nze mukazi gwe wantama ne bwofa nsale enkoko nze full figure wantama toyina mukwano buli kisera seto zinonyeza manya g'abantu nze full figure ne bwofa tude nsale enkoko nze wantama sikwagala eyo bado manyiti wankowa nze nakukowa emirundi 10 nawe enseno omala nolozaako nengwa kwa accident noseka kati oliwa nga bakusabudde nawe bado manyigwe tolwala tofuna bizibu oli alien gwe nawe oli muntu full figure nawe olumwa keba kukube jakuddamu amagezi va ku bantu full figure NRM siya nyoko full figure taina shares mwe NRM kiri kibina cha President Museveni oba bali balwanye oba bayombi ajja bayita mu kisera kye kitofu wano wavuma mama Kadaga n'omukola bote wekana ne mama Kadaga gwe kisirane gwe gwatawa abantu respect wabaji ne wavuma mama Kadaga omukazi omukuru n'omuvolonga bote ku Soroti nga bujingo wali alaba nyine wa Soroti wentendera bujingo obutaba na magezi awo kabujingo bwe nkutendera obutaba na magezi abantu ne bakera ne bavuma abantu ku TV ye y'obulokole notabako kyokola abantu bakoye kati ate Soroti yeddako negwe ne bavuma abantu ne bavuma encha ne bavuma olweggulo ne bavuma emisana nga senkubuge nawe woli nga senkubuge woli otunula kati you are going to get your own medicine namwe eddagala lyamwe mujja ddifuna abantu batadde sente mu bululu gomanya abantu bafiiriddwa obulamu mu bululu bw'enaalemu omanyi sente abantu gweze bataddemu obaliko obavuma why do you abuse them? Are you part of chairman of the NRM? Who are you to abuse NRM cadres? Gwan yavuma ababaka b'NRM kubanga mama gwe togambwako full figure tagambwako tewali atagambwako wano full figure ojja kugambwako ku luno genda bakama abo bakubulire by'oyina okukola ove ku bantu sigwaso sokola mu government tulabya abanene emirembe engalo naye abantu otuse no bamalako emirembe wavumye na mmere novuma abaana be novuma abaana banna mmere babadde bakoze eki bawa na mmere yabadde akoze eki gwabadde ovuma taata wa nammere mwami Sempijja yabadde akoze eki naawe otegedde toyina omusaayi full figure va ku bantu gwe buli omu gwamumanyi ekiddako bagenda kukuba masasi ogenda kufanga yisima era abasajja siga babadde ne mundu singa tuli mu kuziika nenga kisirani gwe lwaki tova ku bantu bakuwa omulimu wozandi advisor lwaki tokola office eriwa where is your office full figure office eriwa abera musura motozi mu buti je kitulane kigala agamwa to sibali mu buti bwa sura motozi office ya full figure eriwa ba advisor bona batula ku Kingdom toyina office full figure toyina mulimo kera okumanyira abantu kisirani gwe gwaloza buli omumbwa akutya ati toyina kyoli buli jwa tugamba ina security yabadde wanga bakusabula yabaddewa security yo full figure yabaddewa abantu bakulopye wa Haji Kakande bakoye Haji Kakande gwatwala ba advisor neba RDC tuyambe oyite full figure omutuze mumuwe emirimu gyayina okukola tayina mirimu ali ayido nse mukoyi people tired omukazi awe mula full figure awe mula nebiteetagisa awe mula full figure owe mula n'abaana nowe mula abazadde tukoyo obuwemu bwo is enough yes ke tubyogereko full figure owe muddeko kyowe mudde kimala NRM ekoyo obuwemu zibwo nowe mulaba prime minister nowe mulaba minister nowe mulaba full figure tukoyo okuwemulako ekimala kimala abantu bakoyo okuwemula
ne full figure gwe watusomesa okuwemula gwe tosobola kwogera nga towemula nowemula abato nowemula abakadde full figure tukoyo okuwemulako tebikyali fane noyogera agagamba agande n'agazito mu baana internet yo nejjudde buwemu bwa full figure abantu bakooye nawandikidde ddane genosale email genosale yatuyita inze ne full figure oyo namukansolinga. I do remember that time oyo full figure bamuyite eggulu bagenda ne Senkubuga oyo genosale yali aganye no Balaba ne bapandikira email ne mwala wa Geno Brenda. I do remember genosale musale n'agamba full figure va ku bantu, stop abusing people. Namukansolinga naliwo era genosale bwe yamala okubalaba n'akwata $5,000,000 n'agawa full figure nange nenzija ne mulaba nampa obukadde 70 million genosale musale kwe nazimba ennyumba eno nenge ekiri mu ekyo kiki gavumenti yaffe tekkiriza mu kuvuma abantu nakuwemula kati gwe full figure kyekikulowozesa nti oli wakabi nnyo ate nga tolina kyoli owoza nina abayaaye nze full figure alyonsindikiddeko abayaaye banzite naye bila wali ojja kundaba kwolwonzaani kwolwo full figure bwe wanditegedde enzaani wagulako abayaaye bajje banzite ne beewaako n'obujulizi naye kwolwo nkulayirira awalayi bandigenza okkuba essimu mu state house ng'oli kapuuti nze tebamanyira lino eggwanga lyaffe this country y'abannayuganda President Museveni buli omu yamuwa eddembe wano tetulinaawo baana na byana ffenna tuli bannayuganda full figure va ku bantu nze mukazi gwe wantama full figure tolina mukwano gwe buli omu omulwanisa buli omu omuyinako olutalo buli omu bwogende wa Adija Namyalo bwe omugamba ebigambo buli omu omukyayisizza. Adija Namyalo yali mukazi mulungi nga twagala Namyalo nze taata wange yayagala Namyalo neno ogenda nogamba Namyalo nga bwe namuvuma lwiri nze Junior sivumanga ku Namyalo tewali na video naye omukazi oyo full figure ontambuliddeko wenzira wodda eyo nene mwenaalemu ogenda onjogerera ebigambo you are after me wano Juliet Zawede yali agenda kunsiba gwe wabirimu full figure gwe wabirimu Zawede ansibe byagwerawa oze ku live Junior bamukotte bagenda mukwata bali bankwata nali nkoze eki kisirane gwe ngate mwankwata nali nziruse mu Uganda mugenda buli omu mwagala musaaka embeera full figure osibya abaana for nothing ogenda osiba ba TikTok tebalina kye bakoze full figure gwasa okuvuma abantu we bakuddamu ng'odduka ku poliisi ng'obalopa walina DPC gwe wali okozesaawo kamugira mukwano gwange awe katwe nga gwokozesa atusibe notuuka n'okunkwata full figure onsibe luyale full figure notuuka n'okunkwata onteeke munda onsibe for nothing nedda muwala gwe nja kulabako ng'oli mu sanduuke ekyo nkubuulira weepankira ku mandwa nze terya neesimbamu n'asigala waggulu nze ndi mandwa Junior nina amayembe nkuumibwa maje nina amayembe I'm protected by witchcraft nze full figure nja kukuloga wallahi tulabanya anasooka mu ttaka eyo ntandikwa nze ndi mandwa nina amayembe nja kukuloga full figure mukazi gwe nja kukuloga bulozi natandise kati okukwatira mu bigali bakukubya we n'olubadde olinga dayinaso bangambye amannyo toyina bulijjo gwayagala agange ge basoose okutwala nze nja kukuloga omukazi oyo yanneesibako mwana omwali ne Juliet Zawede nga mukukuta muwoza Junior bamusibye fayiro ewedde byagwerawa nga gwasinga n'okupika full figure bansibe nenkulaga amaanyi nembalaga obuyinza wajje buli nepankirako oddanga muno manyira nze bansibe bye byekisiru gobondaba nze Junior
Mwezo genda ku police notaliko kugula ebyo bifairo bya molinga amazi mudanga mune munepankira ku bawalamu ali abagagga bali sabya lolinga amatako tulabya abagagga bano mu government tubuli abagagga bamwe abali abayola amaziga abakadde mudanga mune munepankira ko bavubuka mwe wamuloza ndi mwangu ngabwe mundaba nze nine emirandira kwenyimiridde nze nina abanene abatali banene abanene abaddala nze soka zange zatuke wa president era ne mga president bagala kukwata for nothing zatukadde wa genocide musale ensoga zange zatukadde wa geno muhozi nze mutabani wa mirundi ojembu mbojagala kunsiba like that nzi sana I'm an abiding citizen in this country nze sagala kumanyira bawalamwe gwe wakayira government emyaka 3 omanyirenze kitange yakolera government emyaka 20 20 years nga tata wanga akolera government gwe wajingirira wali ku City Square atosi benze gwe yagala kumanyira muwala gwe omanyinza ani gwe mu government eyo do you know who I am Mwendawo mtu manyira fe tuli bana babalwanyi. My father was a freedom fighter. Kitange yali freedom president yakatuwereza sente recently. Wano full figure aliyo gamba mutata wange government ya mchawa president yakatuwereza sente tugenda na kumulaba. We have an appointment with the president. My family. Odawo yogere bitasana tata wange bamuwa state value. State value. Ye munama ulire yeka gwe bakasoko kuwa state value. My dad was given a state funeral. Okumala wiki namba. Nawe faba juko ekisirane gwe mulinge ebyoya. Nze temudanga mukumanyira. Don't play with me. Ebye mumanyira manyira abantu. Wano webampa amajega nkumira ne muzimbe emitima. Ngate mubyogerangako. Nti Junior bamuwa amajaga mukuma ngate mubyogerangako. Why don't you say it? Temugalaba nga ntambula nago. Namwe mugende baba webisirane mmwe. Nze temudanga mu okumanyira. Kalamu nobwa kakalamu bwogwe waleko omukazi n'omwana ekawempe mu nyumba kakalamu tebalina kye bali oli Canada yasamiridde olina bino bipenge penge ensibi yakubedda kakalamu waleko omukazi n'omwana mu nyumba ekawempe basibirira muogo na balugu oli Canada yasamiridde kakalamu manye nakuyo olina bino bipenge penge byale mwadde ensibi Lucifer penge penge yafadda mulambo gutambula tacha ina kyafa munsi bemuliko kakalamu nonyo omulimo bwe Canada eganye mudde Uganda njagala okukiddamu wano ntambi yavuddeyo mu komera naliyo ku kooti Fulaka atambi mubewe bazizza tewanne bazizza which is okay my brother Fulaka antambi mubewe bazizza tewanne bazizza nga najja ku kooti nga bakusibye nze bwe nafuna accident mu ddwaliro ntambi tewajja Fulaka antambi Waroni Balukeza you didn't thank me Neze nkolerera Katonda sikyakolerera bantu njagala ntambi ogenda obuuze njagala obuuze Mesa Kisemakula mukwano gwo era omuyita papa omuyita taatawo era nakulabye ku interview ntambi ng'ogamba nga Mesa bwe yakuyamba njagala obuuze Mesa Kisemakula effort gye nateekamu ntambi bakute njagala obuuze Mesa papa nkutumidde Junior amaanyi ge nateekamu ndabe nti ntambi bakuta teri abyogerako kubanga strategy yamwe yakunfuula mubi ti Junior ndi mubi kyesitali nze n'omutima omulungi naye nkoledde abantu ebintu ne bansasula bubi nze nkabya amaziga because of my good heart nenzira wane wange nenkaaba because mwagala munfuule nti ndi mubi kye mwagala olaga ensi naye nga bwe mufuna ebizibu mbeerawo I'm always there nze teri mukwano gwange ne wemba nakukyawa afuna bizibu nesitabeerawo it is always me Junior era neko mulundi guno njagala obuuze Saimo Kawalaata njagala obuuze Saimo ntambi muwala wa Jeno Sale musale yankubira
she called me mwala wa Jeno ngamba Junior Ntambi tumuyambye tutya nenkwata simu nenjikubira Simon akubira Shalom namugamba Shalom Junior ayagala kubuuza kyekiganye ne tuteeka mu production warrant kulwokubiri omulamuzi ate Ntambi ganza abirimu njagala obuuze Simon wemba nimba bakwano ba Ntambi ne bagamba nti bo baagala Ntambi aveeyo olwokuna era bo bajja goberera process tebaagala buyambi bwange. That's what they told me. Tebeetaaga buyambi bwange nenkubira muwala wa Jeno Salesimu ne mugamba bagambye tebeetaaga buyambi bwaffe. But Ntambi, I was there for you. Ne ku kooti nenzija ensi yonna yandaba najja naye tewali we banjogereddeko wadde because baagala mbeere mubi. Bannange nkiddamu wano sibayinaako buzibu era nze sibawalana naye ebintu bye mwankola byammenya omutima. Nze ndabyeko emikwano ng'omuntu adde wali n'akuvuma olunaku taatawo lwe yafa. The day your father died omuntu nga mukwano gwo nadda wali n'akuvuma. Kaka nze ndabye ebintu mu nsi abantu balina okusaasira Tyebambi Junior leero lwe lunaku lwe yafiirwa taatawe lwe banvuma. Lwe lunaku lwe banvuma. Ndabyeko abantu abagamba naawe okaabye nnyo kitaawe yafa kati move on. Byangu okumuvinga ono nga maama wo si yafudde. Kyangu nnyo okugamba omuntu sirika nga si gwe afiiriddwa. Kiba kyanguwa. Kyangu nnyo okugamba omuntu nti lekeraawo okukaaba nga kitaawo si ye yafa. Naye bw'olifiirwa olikitegeera. You understand? Njagala leero omwana waafe today otegeere kye nkugamba. People have ever lost kids. Nobeera ku mulimo ne bakubira essimu ne baga omwana waafudde. Kale naawe ndabenga bw'onaaguma naawe ndabenga bw'onaamovinga on. Ensi tesiima. People heartless. Omuntu obeera mu nnaku ng'oli wali okaaba nga bikusobedde ng'eri ate eriyo abakuvuma. Akaaba biki? I moving on nakoowa abantu. Omutima gwange gwakyuka. Nze n'okufuna security nali mpulira ngamba mwali mwagala kumpa butwa. My friends wanted to give me poison. Byonna mbimanyi bye mwapanganga. To give me mumpa obutwa munzite. Olwensi yeebuuze Junior afudde ki nga mikwano. Nze ate ekyokunzita kyo kyankuba wala. Wulira onombwa alimba. Abantu nga bafudde obutwa mu ggwanga lino ninga ate ababase mikwano gyabwe. Ne mwagala baana mmwe munzite lwiri. Ekyo kyankuba wala. It is something I think about. Era nadda wano ewaka ne ntuuza meeting ya family. I start a family meeting. Ninga lwiri. Can these people reach to an extent okugula okumpa obutwa? Polisi eyina omusango ne UCC. Esaba zino nakwata oyo muwala nga akunamira abaana baffe n'abantu abakulu Gloria Bugi ne muteeka yasulayo olunaku lumu naye amasimu gampitirirako. Amasimu gaali mangi nnyo, fayiro ne bagijja nakawa nekoma ku polisi neva ku polisi nedde nakawa essimu ye bagitwala bagenda gitwakinga nga mulimu abanene abatabangawo abali mu ssimu ya Gloria Bugi ne video z'abanene bagitwakinga ne baŋŋamba ono no abasajja abakulu abafumbo. Amasimu ne gasukka. Manager we nankubya nagandi abe tuwe chance Gloria Bugi takena kuddamu kweyambula sala omuliro. Era ng'omusajja omukulu omuzadde nimanya nti baba ategedde nenkola ki omusango nengujjayo ne mugamba naye baddamu okukola ekintu ekyokusiru Gloria Bugi ajja kulinnya kabangali akirire. Kakati essaawa zino omusajja Fulufika
Omusajja omukyala gweta Furufiga ekigambo ekituufu waliyo omuntu lwaki nti nawandikira UCC nakagiwandiikira nakawandiikira ababloga bali 20 abeera ku social media kwaffe ne bawemula waliyo n'omuwala omulala abeerako ekiro n'ayogera ebigambo ebinene ebigambo bino bine byekyama binene mukama byeyakweka bina nabikubawo olugenda basema Queen ofuna bulungi n'agamba bannange abaagala ABCD ndoza mulaba bonna nabawandiikidde channel zino zino bantu muno nabe nawandiikira bonna ne Furufiga mwali ofuna bulungi ngamba wandiikira okubagamba channel ezo okuba blockinga oba okubavunaana mu mateeka boogera ebigambo ebitayisika mukama era ngenda kuwandikira UCC era njiwoninga olunaku lwe naafuna ebbaluwa yange ne bagaana okuteeka mu nkola okujjako channel ezo kuba balina obusobozi obuwandikira TikTok ne bajjako channel ezo ne zibanga tezikyandiko ne beetereza ofuna bulungi kamalirizo ojja kuneerabiza nja kukwata akafaliso kange ne flasika ne stove ey'omukono ngende mpaka ewa Nyombitembo mugambe sigenda kuvaawo wano mpaka ngomaze okujja channel ezituwemula tetugenda kubeera mu ggwanga lyaba ffe tubenga ffenna abasirusiru omuntu n'atunula mu video n'alyoka akuba ebigambo byonna ebyenkana emizindaalo n'abyogera bonna mubamanyi ekigambo akikubawo nga bakola ki nze waliwo yampemula ku Facebook yange mabega 2021 nange nemuwemula ne bambaninga okumala essaawa 10 ebigambo by'oluzungu ebigambo byaffe by'oluganda gye biri kimu Google ebiyina era Google kakati omuntu abeera ta ku social media n'ayogera ebigambo ebyenkana emizindaalo bonna n'abawandiisi bali 20 kakati mbadde nkugamba abantu bagenda kutandika UCC bwe batevudde ne poliisi abantu bagenda kutandika okutwalira amateeka mu ngalo ekyokukuba Furufiga nze sikkirizangako mu defiance sikkirizangako mu violence sikkirizangako mu violence kiteredde gamba violence sikkiriza mu violence kyekigambo mala kyetegekera okukyogera ekyo kakati lwaki Furufiga abamukubye bakoze ekyo abamukubye bamanyi amateeka oyo omukyala nammere naye bamuyita nonsense era bwe nawulira nammere bamuyita nonsense mubaka agenda kwesimbawo waffe Masaka era nabalabyenga muwala wa minisita Sempiki muwala wa minisita era bagenda kumulonda kubanga ayogera muntu mwogezi ate muwabuzi wa pulezidenti lwaki yakoze ekintu ekyo ku kitiibwa kye kyalimu poliisi agenzenga ku poliisi ne baba nga tebalina kyebakolawo kyenkugamba nti poliisi muganya okukwata abantu abavuma abantu nalabyeko wano omuvubuka oyo omu yagambye bankutte Kadaga nakuba essimu simanyi Balamu nakuba essimu bajja kutuuka ekiseera nabo bennyini bakwetamwe okuba essimu nga tebazikwata bakuteeke mu kaguli ogende luzira oli bana batakukubye nga takusse n'ovuma omuntu n'omuwemula n'ovuma omuntu n'omuvuma maama we n'ovuma taata we n'ovuma abaana be njagala ombuulire ku nsi kuno Furufiga ndi bw'atavumye ekikwewuunyisa Furufiga n'amala okuvuma abantu ate n'akwata abamuvumye ate ye mu bufunze si ateekeddwa n'okukwata omuntu avuma omuntu n'omaliriza ng'ovumya abantu bonna yavumako wano ne bakama be n'abavuma yavumako wano Jerusalem Musale ne President Museveni n'abayita emirambo bonna madamu Narweso naye yamuvuma n'amuteeka wali kakati bwobanga ovuma abo be basembayo kakati ate bano abalala waliyo omuntu omulala atagenda kuwaaba era gye bali bangi nnyo ate nga nkulayirira Furufiga nga togenze ku kadaala ng'ogenze kulokoka ne weetondera abantu b'ovumye nga tebanaba kukola kisinga ekyo abo bakukubye bamanyi n'ekigenda okuvaamu bakukubye bamanyi nti bajja kubasiba bajja kubavunaana naye nammere simatooke kulya kakati oyo yakukubye yagenza okulaba nga option kibaki kugamba nga kyekyoka kyasigaliza okukola nnyo kubanga bagenda kuteeka ku poliisi n'omulamuza n'owa poliisi agenda kutya okukwata okuteeka munda kakati nze waliwo omwana yaŋŋamba ku bantu babiri abo naŋŋamba bandekera abo oyo ye ngenda kumugjamu eriiso abeere ekyokulabirako ne mugamba sikkiriza mu kutuusa bulabe ku muntu ne mbagamba baleke Mukama ajja kubakolako Furufiga weetereza abantu balina amannya gaabwe ag'okukuuma nammwe abavuma abantu abafaanana Furufiga n'obeera mu pulogulaamu nga gwe pulogulaamu sobola givaako nga tolina gonyezeza ensebo genda kugiwangula olutalo luno lwaba genos nammere geno no ne Furufiga netasaaga kyekugamba nkugamba bwe nti waliwo geno amalayo ne wabaawo eyeeyita gwe kimanyi nti ne Madada yeeyita geno Sauda Madada ekikyanyina zo kimanyi bakiyita kyeyita geno ofuna bulungi kakati tuwepankiranga kati nkubuulira kabeere wa poliisi ofuna bulungi n'ababeera mulamuzi teri agenda kukwata nammere ne baabu
niwe banamukwata bagenda kumukwata bagendeyo just kulaga kifaananyi naye era agenda kumaliza nga muwanguzi towepankiranga ku Nammere bulambo bwonna Furufiga bucyangalya mutangalira ati nyungu statement gyokoze yentuufu bamukubye ate ne yamukubye ate kumulaga nti okumanya omuntu aba yamalidde ne yamukubye era yamulikodinze era n'akatambi yakatadde eyamukubye ye yabikodinze akatambi era n'akata ng'asindika message kakati kankubuulira ekyo kyatuse ku Furufiga kugambe sikiriza mufujjo nsobola okubenze golaba sisobola kasuka jinja kuli kuba muntu naye nsobola okuvujirira ali kasuka ofuna bulungi sisobola kuwemula era nawe simwagala naye Furufiga Nammere ayinza okuba nga yataasize eggwanga lino ku Furufiga kugamba sikiririzamu bebanga poliisi n'amateeka gaganya okukola ku Furufiga leka abantu batwalireko amateeka mu ngalo njagala ombuulire Furufiga nzagenda kuvaayo anfume kwanza nkumanya bujulizi bwange ofuna bulungi aja kudamira anfume naye nze ndi mu kugattagatta defamation kiba kuba kwogera kalebule nze kalebule wange ne gwe nina kati ku Furufiga nja kumufiirako era yampeereza ne message nangamba olayira oti nze kasitandayiro okwebaka kumanyinaze n'omwana wange omuwala onvanga mu maaso naye banyina jambi yange kutema tesejjusa namugana olayira abaana bo era sigenda kuddamu kwogerako nze Furufiga nyo omukola yeki netamale Abitex natutumula ne kickboxing nga ntegese golola ne tugumi ku Freedom City kujukira kuba kirimu bakuba akade bakuba bati nali nyimidde bwenti nga ntudde bwenti nagenda okuva waggulu okutuula wansi nawulira obuntu bubiri patapa yamukuba eno bwati naleeta eno gundi nagenda bwati fight yetu agamba nogamba tibatubba webale ngaba bali baga nti mpange muri bannayuganda balabuliza mu bugadi sagala kulimba amaziga ne gampita era ndowooza ye love yange ku kickboxing wowe yakoma kubanga kite oyo guy yakola ki yazirika tugume nazirika nadde engulu n'abagamba lwaki fight sitandika kitegeeza nti babakwita ku blacking out ofuna bulungi yadde ngulu yagamba ta yagamba lwaki tetutandika ne bagamba omusajja bakumaliriza dda kyavaddamu nti dati zanafeeya kale binavaawo nentegekako mugula n'omu Misiri binavaawo nentegako golola era yayina gwe yazanya naye awo mulala Zamboki abalala nabulungambi azo bivaamu ekyanagi yangekitegeka era nagi baali balala kakati fight endala ginategeka mati mbiteeka nembiirabire kuba ginagitegeka ebintu bingi mbiirabire nobiirabire yanagi ate yanagi yali ku Africa natali yange nenziramu ne bansaba bato ya Semata ne Golola kwera ku Freedom City nga balamu alikuwa Semata nga nze ndi wa Golola nze ne mbagamba nti zokunkuba wakiri nja kuyingira mu lingi shot ejja kugwa ne Semata tojja kutukuba Katonda n'atugamba Katonda n'atuyamba n'agwa mu knockout ofuna bulungi Golola n'agwa mu knockout ya Semata Semata yagwa mu knockout ya Golola yakakana bwati namukube vivi fight ntujiwangula naye ekintu kibayita kickboxing n'ebikonde tubizanyira mu bikonde e Bulaaya wabeerayo enwana za mirundi ebiri wabeerayo alali ne business kwe kugamba nga bula Mayweather ne Pacquiao ndaba America abo bagazanya nnyo obubadi kuba Pacquiao yakuba Mayweather ebyaddala ne balangirirani already kiba kipange nga kiteketeke betting wabwe bale nnyo kene Tyson yabikolanga nnyo yababeranga mu line nabanga kitufa manyi lyagayina ninga knockout yakubanga ezimu zalinga jukira ya fight nani chali mwana mtunga azanya ne Holyfield balumira omuntu okutwa yali alale nenge zisinga yakubanga abantu knockout mu dakika esooka mutwali mu line zalinga ezimu zalinga mpange kakati ze mukusooka fight ya Liki yoyo bayita koni gashumba bayita koni ne Shakib bo batubutulira Shakib ali ku omuzanyo gwa rubikunda gwagala byalali zino sara kuli manange nalimbi twala ngebyulwali niye akatono kinalabyeko babadde serious era kati omuntu bamukuba knockout bogenda mu lutalo lw'ebikondo bosubira ki era kizobaga no bosubira okukuba ekigambo kituufu ekikonde kyawedde nga bekyawedde ninga koni yakubye Shakib netu walanga nnyo omuntu okuswaza mu maaso ga mukazi Sauda Madada tebamwadde card Hajja Chief Sebagala tebamwadde card Sibbi tebamwadde card Sam Seno yafunye card Meya w'Nakawa Mugambe tebamwadde card ne bajwa Nubian n'abalala bangi tukyali ku nkoleza abasente ba district Wakiseyo Najja Nasif yagenda okujjanga ssente wa Wakiso district unawusa jali abende ne banne birabikanga ebyababugumi awo wenyini mu dakiika 3 kuba zetusigazza kakati tusuubira kyekijja kyenjagala okugamba Honorable Kyagulanyi Ssentamu abantu bagenda kumufuna bubi abantu bagenda kulaba nga okujja mu byobufuzi mu kusooka abantu bamukkiririzaamu 2021 maanyi gali mangi nnyo ng'abantu bamanyi nti azze kununula bannayuganda era abantu bakirabanga akyakiriko naye ebikolwa bitandise okulaga nga
azze mu business. Mr. Kyagulanyi kigambo kituufu wali yakola essomero n'ebyobufuzi bya mulimu okuyiga. Ate awo President Museveni bamusingira ennyo n'agenda munda kubanga President Museveni baba asalawo osobola okukola ensobi abantu ne bagamba laki tamugobeddeeyo n'alyoka asirika n'abanga takirabye n'amukyusisanga n'abantu babyerabirira mu myaka ng'esatu ena. Kakati Mr. Kyagulanyi ebintu by'obufuzi bimulimu okubalansinga. Ekisooka okugaba kaadi kulabikiddwemu nnyo emivuyo mingi nnyo ate n'ekirala kulaze nti obukugu nabo tebuliiwo ku grawundi bagendayo ddi ku grawundi birala kyova olabanga ku mulundi guno NRM lwesinze mbi lukyangatandika kugoberera NRM ekisanja kino NRM kyesinze okubeera n'amaanyi egeyinyinze nnyo naddala Kyagulanyi mwasinze mwabadde asinga okubeera n'abantu mu Buganda. Kyagulanyi wadde asinga okubeera n'obuwagizi naye ebimu ku byasinga okumunafuya ebizibu bimunafuya bingi nnyo ebizibu mutomera. Omusajja gwe bayita mukulu w'ekitiibwa Mpuuga bwe yava mu NUP yakuba NUP nemuteekamuko oluwonko kkiriza obagaana baali bakyali awo ebiseera bya Ssaabasajja Kabaka nga Mugonvu ne Katikkiro nekirabika nti aba NUP balumbuye n'abasirusiru banne ne batyoboola Obuganda ne batyoboola Ssaabasajja Kabaka ne Katikkiro. Ekyo kyonna kyonna ne kyongera okunafuya NUP mu Buganda. Ate NUP netavaayo n'official statement ng'evumirira abavuma ate nga kuzimu malediyo zaagamu ne galabibwa nga pulezidenti awagira abavuma. Kakati ekyo nekinafuya Kyagulanyi nekinafuyiza ddala. Kakati bekituuse mu kugaba kaadi ate ne gujabagira. Okugaba kaadi eri Kyagulanyi kimulabisizza nga okweyagaliza n'okuba abantu ne bakirabanga oba oliawo ne kaadi azitunda. Kale njagala ombuulire sajja lyabeeno mumma kaadi oba ogimumma nga ogimumma kuki sajja ba Kabaka sajja lyabeeno mumma kaadi nga nenfuna ekirowoozo nti oba Kyagulanyi yajja kutta bannabyabufuzi basiniya ab'ensonga b'omuzinzi otandika okuteekawo abantu bo oba olwokuba bagenda okukola byoyagala. Sijja kugamba nti atunda kaadi kubanga sikiinako bukakafu naye andeetera okukirowooza nti oba oliawo atunda zikaadi. Nja nkubuulire bagamba Omuganda agamba nti ajjanjaba mulwadde si yamusikira. Madaada abaddewo from day one ate kuba kansala yasobola okuyimirira n'ayimirira ku kigambo kina yakula kisajja oyo mukyala Madaada. Nze mbadde ndowooza mukyala Madaada okumumma kaadi yali badde yakoze ensobi okuwa Madaada kuba Madaada bannanga abaddewo. Madaada abaddewo ebbanga lyonna ate pulezidenti mukulu Kyagulanyi badde okyogera nnyo nti ssente muzicoke naye musigale ku mulamwa. Madamu Madaada ebintu bina wadde ssente oba oliawo babadde azicoka nga bempulira bigambibwa nti abadde azicoka naye babanga abadde azicoka n'asigala ku mulamwa. Ddala Madaada omumma kaadi oba omumma yaki eyo nze ndowooza yabadde ensobi. Sajja lyabeeno omumma kaadi Madaada okumumma kaadi yabadde ensobi. N'omusajja gwe bayita Loyi simumanyi naye erinnya ndiwulira nnyo tebanatuukayo wa Loyi naye Loyi erinnya ly'eddungi Chairman Nyanzi ne mu bantu benasanyukidde okumma kaadi nsanyukidde omusajja gwe bayita Sebagala. Waliwo abantu abalina okuwummula Sebagala ojjadde bwe gumanga si mululu n'okubeeraawo nga tuli mu mativu n'ebintu by'ensi mu by'obufuzi okyayagala ki? Ani abakusindikiza mbu jangu otuweereze kati jangu kuba meeya obadde kuba MP ebisanja ofuna bulungi ebisanja nga bibyo naye erozze ne kuba meeya okukuba mululu.